Sebo President waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ze Dr. Abed Wali omugalati yagomanyidde ddala obulungi ssentebe w'omukolo ogw'amunywanyiwo ate Deputy President wo era former leader of opposition Honorable Right Honorable Masasi Mpuuga Nsamba. Ffe bannamasaka twalowooza bannabuddu ekirungi nnyo okwebaza omutonzi n'okwebaza Honorable Masasi Mpuuga olw'emirimu gy'akoze. Emirimu egimu gye twebaliza Katonda ku lulwe yagikola mu kibiina kyaffe ekya Nuupu. Mmanyi nti ogijjukira bulungi kubanga wakola naye nga tuzimba ekibiina kino ate n'omwesiga n'omuwa obukulembeze bwe yakola obulungi. Twagala okwaniriza obeerewo nga twebaza omutonzi. Tugenda kutandika n'emmisa saawa 4 ekitovu Sports Arena w'omanyi obulungi. Wagenda kubeerawo abantu bangi naye gw'omu ku bagenyi be tusuubira okubeera naffe nga tujjaguza emirimu gy'omukulu ono omuweereza wa Mukama ate omuddu wa bannayuganda. Tujja kusanyuka okubeera naawe.